Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama eno mu nfumba eya boilo nga bw'ogenda okulaba. Njagala tutandike nzigenda kufumbira mu pressure cooker nga bw'olaba. Kati nkusaba ofune ennyama gy'ogenda okufumba beera ng'ogisalaasala ogirongoose bulungi nnyo obeere ng'ogyozaako. Omanye okubako obugumbagumba. Beera ng'ogyoza obeere ng'ogitereeza. Bw'omala yoza ng'oteeka mu seffuliya omwo mw'ogenda okufumbira. Omala ogiteekamu, teekamuko ku munnyo nga bw'olabye. Bw'omala teekamu amazzi. Efune seffuliya nga nneneko, kisinziira nva z'oba olina. Naye kikulu nnyo oteekemu amazzi nga gawerako, naddala enva ezo eza boilo. Okitegeera kati ennyama eyo baba bakuwadde amasavu togateekamu. Amasavu gateeka ebbali, tosooka gateekamu. Sooka gateeka ebbali. Teeka amazzi mu nva zaffe, beera nga oziteeka ku kyoto, nze nfumbidde ku sigiri nga bw'olaba. Eteekamu amazzi nga gawerako, n'oluvannyuma ogireke etokote. Kakati wano mu kutokota tegeka ebirungo by'ogenda okuteekamu. Funa galiki nga bw'olaba, ofune akatangawuuzi, ofune kotimiro nga bw'olaba, ofune green pepper, ofune obutungulu, ofune karoti nga bw'olaba, ofune n'ennyaanya byetugenda okukozesa byetugenda okuteeka mu nva zaffe zino ze tuli mu kufumba enva eza boilo. Zigenda kubeera ddala nva mpoomu singa onaaba ozifumbye bw'otyo. Kati funa akakopo, bino ebirala kanzaali, Royco, sooka obiteeke mu kakopo nga bw'olaba nze bitadde mu kagiraasi. Kola nga bwe nkola. Si kirungi kuddira Royco oyo kumuyiwa direct mu nva ezo, naddala ez'oba ofumbye eza boilo. Sooka obiteeke mu kakebe nga bw'olabye, teekamu otuzzi, beera ng'obitabula. Tutaddemu Royco, Asmart wamu n'akanzaali ka Simba, byo byendi mu kutabula. Bitabule, bw'omala biteeka ebbali awo. Kati amasavu gaffe gano ge twaleseewo, beera ng'ogasekula. Yiiyo engeri gy'ogasekulasekulamu. Gasekule, gagondere ddala nga bw'ogalaba, nawo gateeke ebbali awo. Kati njagala tulabe enva zaffe bwe zitokota amazzi ne gatuuka nga amakkatikkati. Kati nga bw'olaba, beera ng'oteekamu ebirungo byaffe ebyo. Nga bw'olaba teekamu, tutaddemu ennyaanya, karoti, beera ng'obiteekamu byonna omulundi gumu. Kotimiro yoyo obukoola, galiki naye tutaddemu, akatangawuuzi kano kakulu nnyo. Eddala enva ezo eza boilo mulimu ababeera bagamba nti nze sirya nnyama sikola ki, bw'oteekamu akatangawuuzi ako abeera ajja kuzirya bulungi nnyo. Teekamu ebirungo ebyo byonna nga bw'olabye. Kati leeta n'akanzaali kaffe kali ke twatabudde nga tugasseemu Royco ne Asmart, nabyo biyiweemu nga bw'olabye. Leeta n'amasavu gaffe gali ge twasekudde nago gateekemu. Ndowooza okirabye. Kola bw'otyo. Enva zo zigenda kubeera nva mpoomu. N'oba ng'oli wa wooteeri oyagala kufumbira ku bantu ku nnyama eya boilo, bw'otyo bw'oba okola. Gy'oguza ennyama mugambe akuwe ku masavu, gajja kuba gakuyambako k'ogasekula n'ogateekamu nga bw'olabye. Kati enva zaffe ziyidde, yuuyo ssupu akalidde bulungi, yoyo gwe njagalamu. Teekamu amazzi nga gawerako, ozireke zitokote, ganaagenda okukalira okutuuka ku ssupu gw'oyagala. Zijja kuba zigonze bulungi nnyo. Enva zijja kuba zigonze, zijja kuba ziyidde bulungi. Mbalaze enfumba gy'osobola okufumbamu ennyama eya boilo. Ssupu n'alabikira ddala bulungi nnyo ate n'abeera muwoomu. Kikulu nnyo omunnyo, beera ng'ogulozaako nga tonnaba kuggyako nva ezo. Loza ku munnyo, gulina okuba nga gunoze bulungi enva ezo okuwooma. Mukitegeera? Teekamu ebyo by'entaddemu, enva zo zigenda kubeera mpoomu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.